Mu mwezi oguwedde abatuuze b'e Kazo baddukira ku LC ya Kazo Central Zone 2 ekisangibwa mu ggombolola y'e Nansana nga beekubira enduulu ku mutuuze munnaabwe Joyce Nanteza abafuukidde akayinja mu ngatto. Abatuuze bano baali batutte okwemulugunya kwabwe nga baloopa Nanteza nga bw'asusse okwemula ku kyalo kw'ossa okuteera abatuuze banne embwa ne zibaluma. Alina n'obwana obuto buwemula buli kigambo ekyomanyi n'ekyotamanyi. Simanyi mama waabwe yabayigiriza neffe ne tugenda nga twagala kwogera nabo tatukkiriza. Nanteza oyo Joyce alina embwa ewaka. Embwa kaŋŋambe teyaliiye yagisenza busenza n'agiteeka ewaka. Embwa singeme si yakaluma mwana omusi babiri. Mbu nga bamaze okuloopa kyasitula ssentebe w'ekyalo kw'ossa n'akakiiko k'okugenda mu maka ga Nanteza okumubuuza lwaki awemula ng'abatuuze bwe baamugambye. Nga batuuse ewa Nanteza teyabalinda na kubugumya mbooge n'abakirawo ssentebe w'ekyalo kino Nathan Boogere n'amuyoola ekigo n'amukuba empi kw'ossa n'ensambaggere. N'ankwata amataali n'abaana be. Mbw ab'akakiiko abalala baagezaako okutaasa mukama waabwe wabula nabo n'abakkakanako n'abakuba era baabuukawo n'ebisago. Luno olugalo lwali lwayulika ne wano mu mugongo wano ninawo enkovu yansukuma ku nsonda y'ekisenge. Kati bwe twagowinga on ne tubaleka mu nnyumba bo ne balowooza mbu bwe bageze olutalo lwali lunene neffe tetwabaddiza twakimanya mbu amateeka gyegali. Nze naddukawo nga saagala mukazi annyongere era nepita abadifensi bange kubanga yali angambye agera ku nyonga ate anfubye ebisooka annyongere naye ngamba munnaayi okuba yasooka kiyama n'ava ku nze nadda ku vaisi nadda ku byobuyonjo n'ava ku byobyo nadda ku w'amawulire n'amalirizayo wa difensi. Nga bamaze okunyigaanyiga ebiwundu baddukira mu mbuga z'amateeka okuloopa Nanteza era bw'atyo n'akwatibwa. Kyokka kyababuuseeko omukwate okudda ku kyalo n'atandika okuyinaayina ekyabatabudde ebbonga ab'akakiiko. Kiki tunoonya? Okunoonya okusiba si kyekikulu naye twagala nnyo abantu buli omu okuwa ekitiibwa. Omukulembeze bw'okulembera ekitiibwa naffe tuwekitiibwa. N'omukyala aludde abaana b'Abaganda be bonna bonna abatulugunya takkiriza Abaganda be bonna bonna ku kibanjiro. Kino kye kiwaliriza ab'akakiiko okutuuza olukiiko olw'amangu okuyita abatuuze ku nsonga y'okugoba mutuuze munnaabwe ono. Olukiiko luno lwetabiddwamu n'omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo okuva ku poliisi y'e Kawempe. Olukiiko luno lutuuziddwa mu luggya lwa Nanteza wabula talabiseeko era obwedde ebigenda mu maaso alingiza biringirize mu madinisa. Bwe tuba tugenze mu nkiiko nga waliwo omuntu eyemulugunyizibwako oba oli awo kyandibadde nga kya makulu nga waali naye okwogera ku muntu ataliwo nakyo kirungi. Nanteza abadde n'emisango mingi okuli eky'okuteera abatuuze banne embwa ne zibaluma kw'ossa okukumpanya ettaka ly'abalirwana banne. Era abaana embwa nga bagenda ku masomero kati ng'erya Enjoy n'abaana be bonna ne bateera abaana embwa abaana ne badduka ne beddugaza abazeeko abafukamira emirembe abaana yabagoba ewaka basula ku siiti. Poliisi esabye ab'akakiiko okukkakkana ensonga za Nanteza bazikwate empola ero si kyesoose okugaana wabula oluvannyuma lw'okubamatiza ennyo bano bakkiriza. Kugamba afuuse ekitagasa era tuba tumaze okuyisa emikono twatudde ebifaananyi ne baseero nga tugenda mugoba ku kyalo aveeko. N'olw'ensonga eyo noonya bekikwatako mujje olutairo tuddemu tuzeekenenye tubatuuze tusalewo eggoyi. We tuviiridde ku LC nga abakulu basazeewo Nanteza bamuddiremu omulundi ogusemba nga bw'anaalema okukyusa mu nneeyisa ye olwo bamugobe ku kyalo.